Timu y'eggwanga The Queens yakubeera n'abasambi baayo babiri okuli omuzibizi Mulishidi Yuko n'omuwutanyi Kalida Wucho abatasamba mpaira gwa Ghana bwe banaaba batunkana Misiri gye bazzaako olw'omukaaga luno ennaku z'omwezi 21 omwezi guno. Ababiri bano tebasamba mpaira gwa Ghana olw'ensonga nti bali ku kibonerezo kye bafuna bwe bali basamba empaka z'ekikopo ky'ensi yonna ez'okusunsulamu. Yuko na Wucho batendekeddwa olwaleero n'abasambi abalala ba Cranes ku kisaawe kya Stade Sogara era ng'omutendesi wa Cranes Micho Jovic Mutini ategeezezza nga bwali omusanyufu olw'okudda kw'abasambi bano ku ttiimu. Micho ayongeddeko nti bano bakuziba ebituli ebibaddewo era n'aweera nga bw'agenda okuba ttiimu ya Misiri gy'azzaako abeeyita Bafalaawo. Ye omyuka wa kapteni wa Cranes Hassan Wasomawanda ategeezezza nti bonga abasambi tebali ku bunkenkene akamu era nga bajja mpaira guno gwa Misiri nga tebatidde muntu yenna okujjako okufuna obuwanguzi bwokka olwo basobole okuyitawo mu kibinja. Y'empiira emirala egyasambiddwa olunaku lw'eggulo mpaka z'ekikopo kya Afrika, Gabon abategesi bagudde maliga goal 1-1 ne Burkina Faso. Ate yo Cameroon bavudde mabega okuwangula Guinea Bissau goal zabadde 2-1. Kati ekibinja anga bwe kiyimiridde, Cameroon yekikulembedde n'obubonero 4 ate Burkina Faso ne Gabon zisibaganye n'obubonero 2 ate nga Guinea Bissau yekwebedde n'akabonero kamu. J'empiira egiri olunaku olwaleero, Algeria eri mu kutunkana ne DR Congo ate nga Senegal yakutunkana ne Zimbabwe ku ssaawa 4 ez'ekiro. Brian Katende muna byamizannyo KTV amalindirire.